Ng'ennaku z'omwezi 27 ogw'omusanvu mu 1985 Joseph Kakoza Nyanzi yatikkirwa obusaserdoti mu Lituka e Rubaga mu Kampala ku mukolo ogwakulemberwamu omugenzi Kalidinali Emmanuel Wamala. Wayise emyaka 4 bukyanga Kakoza afuuka Reverend Father. Reverend Father Kakoza ekinyegenyege ky'okufuuka kabona wa Katonda kyamukwata ali mu kibiina kya kusatu mu mwaka gwa 1967. Twali lwa mukaaga ne wajja waka omusase omuntu by then alisement musasire doti omuntu oyo bwe yajja n'ekipikipiki ekinene n'akisimbaawo mu kifo ky'okugenda okubuuza abakadde yajja we twali fe abaana nga tuzannya akapiira n'azannya naffe akapiira ate bwe yamala n'atuwa sweet bwe yagenda n'engenda eri tata ne muganga njagala kubeera ng'omuntu oyo. Newankubadde kitaawe yafa mangu nga tannagenda mu seminaariyo, Kakoza yafuna abazeera kisa abamukwatako okusoma obufaaza. Yasomera mu seminaari ez'enjawulo okuli ey'Ennyenga, Kisubi ne Katigondo. Bwe yali anatera okutikkirwa obusaserdoti, Kakoza talirabira abajasi ba gavumenti bwe baalumba ekigo gye yali mu kwegezaamu ne baagala okubba mmotoka yaabwe, kyokka n'abalemesa nabo kwe kumuyissaako omutaka w'embuya. Bayingira mu parishi ne bansaba ebisumuzo by'emmotoka ya Father bwana mukulu gwe nali naye ne mbigaanira ne bankuba emiggo. Nali ntaasa mmotoka yaffe ate nga mmanyi nti tuli mu budde buzibu mmotoka y'emu gye tusobola okukozesa okubaako kye tukola. Kati nali era ne fact yatuyamba kubanga bwana mukulu bwe yakomawo ne mugamba ebibaddewo ekiro ku olwo tetwasulawo. Olunaku lwe yaweebwa obusaserdoti nga 27 ogw'omusanvu mu 1985 nalwo lwali lwa bunkenke anti gavumenti ko olwo yawambibwa era baali mu Lutikko e Rubaga ng'ebweru eya Sibisindogoma. Lutwa yali agimaze okugijjako abantu nga bakuba amasasi. Njijukira bulungi nnyo Father Gondi yalazze mu wanga Rosias ku mukolo gwange emmotoka ye ne bagibba. Bintu bingi baabibba nze kwolwo saddayo waka. Emyaka giweze 40 nga Father Kakoza ali mu bufumbo bw'ekereziya nga kabona wa Katonda era agamba nti kyayize mu bbanga eryo nti ekereziya ly'eddoboozi y'abatalina bwogerero era omulimu gwayo gwakulanirira abatalina mwasirizi ng'ebaweereza mu mubiri n'emwoyo. Ly'eddoboozi ly'abantu abasobola kweyogerera bwesirika eba tokoze bulungi mulimu kubanga kati ekereziya yeyamba abantu okufuna their rights singa ziba zikoze eki zimenyeddwa. So omulimu gw'ekereziya omukulu kuyamba abantu mu mubiri n'omwoyo. Nga bwe tuli mu kiseera eky'okwetegekera akalulu ka bonna aka 2026, Father Kakoza asabye bannabyabufuzi obutalowooza nti bannaddiini balina kwemalira mu kyakubuulira Vanjiri kyokka nti kubanga n'ebyobufuzi bibakwatirako ddala. Human beings are political guys. There's no way you will government in not muyingiza mu byabufuzi. Lwaki bwe baba bakola campaign batusaba tulonde. Obere tuyingira mu byabufuzi ng'akatulu kaffe bakaagala. Naye ebintu bwe bakyamye omukulembeze church ina okulambika. Reverend Father Kakoza era aliko byasabye ekereziya. Kereziya omulimu gwayo omukulu kuyigiriza Vanjiri n'okuyamba abantu mu bulamu obw'omubiri n'obwaki n'obw'omwoyo. Eyongera omulimu ogwo gukola obulungi n'okulwanirira abateesobola. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.